Bemunda bansindise ye Rubongo yanga siriyo mba musindise bamukalakate agume. Era bulijjo mugamba nti Rubongo yakana kasajja ko bulevu obwo kalabaka kusomera guma ono biyitamu bingamba basennyonyi bingamba bazaake bingamba bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange okutuwagira. Abantu b'ekawempe munzikirize embeebaze mu kwebaza okwenjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda baffe mwena abasiraamu tukikola kino buli kisiibo ng'era bwe batuluŋŋamiza nti omuntu asiibye afuna empeera naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola omanye abamu ku ffe okusiba kwali kwagaana nga lutuuka ssaawa nga 7 ng'awo bavayo ne bagamba abasajja abatujjamu enjala abasajja abatukuba emiggo ate nga alina ne swigidi yange esinga ey'obunene. So njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya basiraamu banne bwe bamaliriza bano baddako mmwe. Akanso Nalukoola abadde alina okugenda amangu ng'era bw'agambye twakanya naye the sharks are born swimming. Ebyennyanja bizaalibwa biwuga era nga babanyonyodde nti empungu wadde abaana baayo eba baagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo ne bata ne bagamba mubuuke oli mpungu buuka. Era Kanso Nalukoola alina ttiimu y'abalooya abasiraamu bamuyise ng'omugenyi omukulu tubadde tetusobola butamukiriza genda tukiikirira. Bwekityo bwe kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yasukka naddala eri baganda baffe abasiraamu. Tulina muganda waffe Machete Yasini n'abalala ba Sheriff Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 45 nga tebalina musango naye baabasindikayo mu kkooti y'amagye kati ekkooti enkulu gye yasazaamu. Ne kkooti enkulu yasazaamu n'egamba abantu abaasindikirwa mu kkomera ne kkooti ey'amagye bateebwe tebalina musango oba batwalire mu kkooti ez'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu kkooti y'amagye kuba yaliyo mu bukyamu. Kyasa ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka okugeza muganda waffe Foot Soldier gwe bayita Machete Yasini yasibwa mu kkomera ng'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bagisazaamu ne kibeera official nti Machete ne banne balina obbata ne Machete akyali mu kkomera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike yeekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinga waakiri atandika okulya agenda kufa. Ne tuukayo Machete n'agaana okulya n'agamba oba nfa nfe naye njagala bwenkanya ate bwe nfa omulambo gwange mugutwaleko mu kkooti mulage bano abasajja nti baadde bansibe mu bumenyi bw'amateeka. Bwe twavaayo basebo ne bannyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiibi nze njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarity ne Machete abamu ku ffe ng'abakulemberwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugate ku baganda baffe abasiraamu tusiibe ekisiibo kino. Kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu. Mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeyoko bakugamba bw'otuuka eri gulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo. Bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo. Bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baislamist yenze Robert ndi mukatuliki. Naye baganda bange mbabuulira abasiraamu mulina okuluma n'ogwengula okulwanyisa embeera eno. Kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda. Ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu kkomera. Ekyo tukiwakanya, ekyo tukivumirira, ekyo tugenda kukijjawo. Eddiini y'obusiraamu ffe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe ne bw'aba akubuuza kugamba mirembe gibeere naawe assalaamu alaikum. Naye mwami Museveni kubanga amanyimu abasiraamu eddiini yammwe balagira okukyawa ekibi
ate ye ajudde mazambi. So abatya banji kumu alemedde obba compromising newakubadde bangi naddala ababakulembera abamu naye mmwe mulemeddwe okugulibwa. So bwe muba bakuuma ddiini yammwe, bwe muba bakuuma imaani yammwe, bwe muba bakuuma umma, mutwegatteko tulwanyise omusajja ono omukaafiiri atayagala basiraamu musobole okweyagalira mu ggwanga lyammwe. Buli kisiibo atudduukirira ne mu kisiibo kino eyatugulidde ente gyetugenda okulya wano. Njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu representing abasiraamu bonna. Temukkiriza abantu abasiraamu abamu abalimbira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Bw'olaba omuntu nga mukyala, tefe wano mu Buganda omukyala aba wa kitiibwa, neno osanga omukyala nga na minisita nga Minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo, alimbira mu kisiibo, abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala omusiraamu si bw'atyo bw'akola. Mu abaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu ng'ayambadde entalabuusi naye nga mulyazaamaanya temumukoppanga. Lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo. Abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima. After all, akaseera ebulayo katono nnyo tutuuke wali. So mulemereeko, mukirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye ye takola nsobi. Timing ya Katonda ye yennyini ebeera entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Waliwo seeko omugenda ninyumya naye nagamba mwana wange Allah takola nsobi kuba akafaananyi singa wali walayira luli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya. So Katonda takola nsobi. Oba oli awo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga teriimu musota gwonna, teriimu nsiriŋŋanyi yonna, ate nga gye tugenda. Ekisembayo, munzikirize baganda bange, naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda. Ffe ne Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuka nga nze n'olyoka obakanulira amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako, batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbango bw'otomwerumukira teweebikka. Bino tetusobola byogerera walala wonna kuba radio tezijja tuyita. Ffe tuli baana ba Buganda. Nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu. Omusaayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba kuba n'enkwe tuzivumirira. Niba nti tusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali y'abasiraamu Pal FM bagiggala. Lwaki? Lwakwogera mazima. Ezaffe tebasobola tuyitako. Bwe nayimba nga sunda paka wansi nga siva ku radio yaffe. Bwe nali nga marketinga Pure Waragi nga siva ku radio yaffe. Ne kati bw'oyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima ogwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms. N'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Mbawulira mmwe mwena abagamba nti mwakakiraba nti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerwako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alan Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga Beene. Bayita emyaka nga 3 ne Beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bw'aba mugaana munne yabbye. Lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda? Naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abaayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakurashinga. Eyakwata
n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kitanga yafulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Ne ate nga abaana ba Buganda abayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda abavundira makomera ate be bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba, naye no yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yaba balondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yaba balondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo, ekituufu n'okirabanga ekikyamu, ekikyamu n'okirabanga ekituufu. Akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo, ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Basebo ne bannyabo, tekireewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda. Naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Parliament, ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayunga, ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda, ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavujjirira, kubanga abawa akasente. Museveni kaakasente akayina ajje sente nyingi nnyo mu basiyazi ebweru. Abasiyazi baweereza sente mu Uganda ebbanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abali b'ebisiyaga bwe bamusaamu sente. Paka lwennyini, paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka. Sente ezo ziragawa, omulimu gwazo gwa kumaketinga bisiyaga, kumeka sure ekigambo bisiyaga tegiva ku mukamwa. Mwali mwewunyiza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu, naye n'addiŋŋana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Mwali mwewunyiza lwaki MP oba omuntu yenna bamuyita ku radio naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo ebisiyaga emirundi 25. Ne bajja ne ku TV beefula babivumirira, naye azze n'agantuntu ayigiriza abaana baffe kyebitegeeza. Bino ebintu twakula tubiwuliranga era tumanya obuseego era nga abaana tubibayigiriza mu kisenge, naye oli bw'ajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefuula akiyimiriza abayigiriza abantu. Era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula. Nakeera ku makya ne mbagamba Mwami Andrew Mwenda, Mwami Bwanika n'abalala, munnange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe. Nalwana nammwe ebbanga ddene ne munsiba ne mungoba ebungereza ne mbeesonyiwa n'ebintu byammwe. Naye ate lwaki mubitusibako? Mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino, vaayo. Lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange? Bwe mba mu maketinga, lwaki temumaketinga bintu byammwe? Ye lwaki banziza ate mu mboozi ezo envumira? Munzikirize mbe waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala. Naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe. Tetulina mikisa mingi nnyo gya kwogera bintu bino. Tusobola kwogera bwogezi. Muzaata ebyogera n'abyogera ne bamutemula. Kirumira n'abyogera ne bamutemula. Nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula. Ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula. Nawe Sheikh oba Haji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula. Ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano ba motive Kasaga be basiba.